abatuze be Kawempe ate mulowooza temugenda kuddamu bupya okulonda omubaka wammwe ngamba be Kawempe South omulamuzi akawangamudde n'agamba nti Honorable Nalukoola Council Nalukoola yalangirirwa mu bukyamu kiri Uganda mama nyabo omusanga gusalide na ku emailo nga nsonga ki akugambye ensonga zasinziddeko nti mukulonda abawagizi bannambi balemesebwa okulonda nekikyankalanya obululubwani bwa Nambi nekikyankalanya results naye ekibuuzo kyandibadde nti nga tukyali awo wennyini baani abalemesa abawagizi okugenda okulonda? Is it the ruling party? Siye yalemesa abalonzi b'omuntu waabwe gwe baateekawo. Kati katugeze okulonda kuzzemu ne kubeerayo nuupu n'ekyankalanya oba n'eremesa abalonzi okujja okulonda nekikyankalanya results za Council Nalukoola ngera bwe tuddayo mu kkooti era nga omulamuzi addamu asala nti waliwo okulemesa kw'abawagizi bannalukoola nekikyankalanya results kati okulonda kati eyawangula twamulangiridde ndi yalangirirwa mu bukyamu. Bano bajaji basomerawa bwe bakuddiza omusango gwe gumu oli ng'akola ki akwotinga ku musango oguba gwayita nti mu musango gwani gwa Nambi versus simanyi Honorable Nalukoola omulamuzi yasala n'agamba nti omuwanguzi yalangirirwa mu bukyamu olw'ensonga nti abawagizi bataataaganyizibwa ne batalonda ekyaleetera akalulu okuddibwamu. Kati the same thing happens kale abanupu ne bakyankalanya kati katugeze ngo wa NRM yawangudde naye nga abanupu bakoze eki bebakyankalanyiza owa nupu n'agenda n'aloopa ne baga nti okusinziira ku bwebyali okukyankalanya okwaliwo waliwo abataalonda nekikyankalanya results kati mukuddemu banaabalamuzi beetaaga okukwatira bembooko ku lubuto. Ekyokubiri n'agamba Nalukoola ya campaigninga ku lunaku lw'okulonda abo bo wayiriza bulungi naye wali bano babalamuzi basomerawa eyo naye Uganda. So abantu be Kawempe mwetegeka okuddamu okulonda eyo nno nga ssente y'omusolo oba bwe batyo kati bagenda tutambuliza asajja bano balina engeri gye batuvuga speed batujja mu kino batuzza mu kino batujja mu kino batuzza mu kino. They cannot let us concentrate. Kati baleseewo ebyekisiru ebirala olwo kati tugenda kubeeraawo nga bwe tutambula ebbanga nno bwe litambula babajja mu kino babazza mu kino baba kabajja mu byobusiru ebimu nga babazza mu byobusiru ebirala. Kama Katonda wange tusabire eggwanga lyaffe. Kati kano ke kaseera woolabira owammwe omutuufu n'atali wammwe kubanga owaffe omutuufu buli kaseera aba mu bizibu bakujja mu kino bakuyingiza kirala bakujja mu kino bakuyingiza kirala. Bano abasajja kasita balemerera okunegotiatinga naawe n'ogaana okuyingira mu ndagaano nabo bakuteeka mu desperate mode okufuba okulaba nga bakukkirizisa. Kati buli muntu yenna ayagala Council Nalukoola ke kaseera omusabireko kuba kati nkakasa omusajja bagezezaako omwogereza agaanye kati bamuteeka mu desperate mode asobole okukkiriza kubanga kikiriza oba kigaane. Ababaka ng'agenda okuyingira parliament bateekamu mu period ya campaign bateekamu kingi kati essaawa eno nga baga nti mu parliament bakunywanyuulayo nga tonakwata yadde emisaala egiwera egizzaawo ku kasente koba okoze eki kewateeka mu election baba kutadde mu mbeera ki kuba abasajja abo constituencies ezebbiri bazaagala ekyo kirabiramu effort buli kaseera gye bateekamu ne gye baateekawo okulaba nga basekiwalinga constituencies ezebbiri bafuba okulaba nga either omuntu wataba wa NRM alimu alina okubanga yerimbise bwerimbisi mu opposition naye nga akolera in their interest bwe kityo bwe kiri. Kati ku Honorable Nalukoola they don't want to repeat the same mistake they did to Segirinya Kyovola abamusokoolayo nga bukyali Segirinya ye yabakolamu omulimu nga bwe mbiwulira is stand to be corrected nti bagezaako okugerezeganya naye ne bamuwa n'akasente n'abafattuwa bwe yabafattuwa ate n'atakola bye baagala
I stand to be corrected bwekibanga si kituufu naye okusinzira ku binawulira kati ne batamujjayo kuba balowooza nti kino ekitali kyattu tekyasoma nnyo kiri awo ate kyali kyavu kijja kuba kyangu kyakukola ki kyakukirizisa kumbe royalty yali emulimu nga teyinza muletera kukkiriza kati bano babashiri nga bo bamaze ddo bateeka mu nkwawa so kati eyo mistake gye bakola ku Segirinya tebaagala kuddamu kugikola ku Honorable Nalukoola baga omusajja mumunywanyuleyo nga bukyali bw'aba aganya okukola negotiation oba bakuteke mu desperate mode ng'olwaleero oweebuuza nti kati Nalukoola yeebuuza nzikirize mbeerero yeri abantu oba asooka endowooza kasente kaye kuba kati akasente bwe kalekeraawo okujja embeera ki ebeddirira kati bakuzoganya bakulage nti we are the ones who are in control okkiriza oba nedda ffe tusalawo kooti zaffe zikujjayo oleme kukomba ku kasente akobeere ng'obifiiriddwa kati olwaleero kyovula bankugambye nti Council Nalukoola yeetaaga kusabirako kuba kati ye modi mwe baba bakutadde kati wekisanga omuntu ng'ali man-oriented agamba bannange nze y'abantu tomboolya bade tukole nze tonziza mu by'abantu tewali andiisa wange ng'oyo agenze kyovula agaye nti tumusabireko abasajja bateekamu nnyo effort okulanga basakiwalinga constituency eyo olaba okuva mu ntandikwa Honorable Segirinya nga yakafa nga bakamala omukolamu omulimu balaba Alex Waiswa Mufumbiro nga yali potential candidate okusinziira ku lugambo olwali lutambula bamutandikirawo mukuba baleese mwana wa Segirinya bakoze eki byonna mulaba effort gye bateekamu okulaba nga basakiwalinga constituency eyo byonna ne bifundikira nga biganyi batuuse wali omusajja byalangirira abisokoola eno mabega babimute ezo enteekateeka ne zifa aga kati omusajja tulina mu dismantling mu kooti paka lwe bamutuusiza kati wano we bamutuusiza kati enjogerezeganya ziri nti okkiriza otukolere oba ogenda kusigala oli eri bw'ogaana awo wookoma so musabire ku Council Nalukoola kati akaseera kalimu ka kigezo kigezo kyalimu kati yeetaaga kusabira nga naye bwe yeesabira nsaba munsharingire video eno ku buli mwana wa People Power gwe mumanyi nti tatya biduduma otegere ekintu ekyo nga twakikola ku ambassador wa America nga Museveni amulumbye ne Muhoozi nsaba tusuubula olutalo luno olutalo tulusuubule olutalo luno tulusuubule lubeere lwaffe tululwane luno otegere ekintu kino Museveni mbu bali ku ambassador wa Germany era bategese okwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 5 abapiraawo mbu lwaki ambassador wa Germany yeyingiza mu nsonga za Uganda piraawo tekiikirira Uganda piraawo ekiikirira famire ya Museveni kakati ffe bannayuganda bali oppressed abaamatidde ensonga z'omusajja zino ze yakoonyeeko n'akugamba human rights mulekerawo zivayoletinga era ekintu kino kyasise UN okusembererawo okitegera n'esembera n'emugamba Seberi etteeka togeza kubanga nakugambye UN it has come to stay egenda kusigalawo aive egenda kusigalawo under responsibility to protect oba si kyekyo egenda kubeerawo nga mediator eri mediation is excellence Kyagulanyi yabagambyeko meaningful mediation UN kyegenda okukola kubanga kyalemye mu iPod kati aive agenda bile kaba agenda mu mediation oba si kyekyo egenda kubeerawo as responsibility to protect gwe munnayuganda wenna essaawa eno oyina immunity ya UN you are protected by the UN toddamu kutya Museveni taddamu kutiisatiisa kubanga netteeka lyabadde agala okutwalirako mu kooti masho UN yamugambye togeza akati bo bamulinze bulinzi kulaba kikyazaako ne wanaakikola gwogenda kubeera protected mugenda kulaba ne ku sanction nga zivuga bulijja temwesonga sanction size mulinda kati mugenda kulaba kubanga nagambye no stage ba police makers bali mu kulwanagana ne system kyovula kati olutalo mutandise okulaba direct luli badde balwanira munda nga byembalaga temubirabako kati balwana direct ne system ki dictatorship oba fake democracy kati ba police makers be bali mkwe kuba yensonga lwaki mulaba Muhoozi ne government kyabwe ekya family yabwe babadde balina okusinkana Muhoozi which is deep state then balwanagale nani ne ambassador wa America kakati ffe bannansi tugamba luno lutalo tulusuubule tuluyingire mutugenda duyingira mututya mukole posta nga muwaana mwebaza ambassador wa Germany okutuyirawo omubiri kibalume paka ng'ennaku z'omwezi 5 luzikire tugenda kuba tumaze ffe bannansi tumaze okulaga side yaffe piraawo te representing affe nga bakola ku ikapu ku mafuta n'aleeta abaana b'essomero ne beekalakaasa naye mu already mwali mumaze okulaga ti amafuta muli ki kyekyo kati ne bimulema nakati tanagasima pipeline tenabagendayo
Then ne tujja ku ambassador wa America ya mulema kati yesimbye muono naye tumuyimirire tumuyirewo omubiri tubalemese buli kyebagala Uganda yakufundamu otegere ekintu kino ono gwe besibyeko bananga abantu bano basiru omuntu ono gwe baliko ekyo Kagame naye yakikola najja n'ekibalaga wano nga akikoze bakotinze Vienna Convention ne mukumala okukotinga Vienna Convention ate bagambye basazeeko military cooperation eri wakati wa Uganda ne Germany. These are fools. Bano basiwa ate balowooza nti basirwaza banna Uganda. Lwaki bakoze ekintu ekyo? Baagala kulaga banene ababakkiririzamu abagala okwesimbawo ku kaadi za NRM. Mbwa atukyayimiridde naffe weetuli. Kubanga kalulu kali kaabasala ne kaadi bazeegabira weegabizi teri azeesimbako kati batekawo bufaiti ti eno balwanyi basika attention mu kaadi zaabwe zikyatunda. Naye kaadi nyanya nvundu kaadi za NRM nyanya nvundu. Otegera ekintu ekyo kati bagezaako kuwagawaga bano nti atukyayimiridde bana bazungu tewali kye bagenda tukola. Naye nga bagudde dda ki system kyagudde kasita kitandika okulwanagana ne police zomanya kigudde tekikyayina lugendo kati fe bannayuganda tugenda kukola event yeno mwe muli protest vote kalonda kakuma kanoonya kukabanja zezo events ezigenda osuula Museveni wetuviira mu luno olutalo system egenda kuba bagisibye emikono kakati tugenda kwambalagana naye nga musibye emikono okige kyekino kye nabagamba tugenda kujja nga tusindika busindise so kyembasaba tusubula olutalo nono Ataona Museveni obusiru bwe yesimbye ku Germany. Nakugamba bana abatano bagala kola +1 bagala teekawo Germany. Tolaba nti Kagame yepankira ku Belgium. Nemulaga nti kakati gwe katukwavuwaze ne bamugobe Congo Belgium. Kwa Belgium bwe bamala okugoba diplomati waabwe. N'ekitebe kyabwe ne bakifulumya baddabuzi wali Congo. Ne bagamba kakati abahutu tubakomyawo. Bamuweereza abahutu maje abo basirikale abali mu kudda mu ggwanga lya Rwanda. Abahutu abo basirikale bibabadde mu bibira bye Congo nga bibalwana kati bazzeeyo ate balina UN protection eyo UN protection gye bawadde abahutu nga bayingire gwanga lya Rwanda naye muna Uganda gyogenda okufuna nga tugenda okwambalagana ne Museveni yako nkugambye bakalinze etteeka eyo kaliteekeko omukono then gwe bakuwe protection twambalagane naye nga tulina UN protection kyonna kyatukola UN Security Council yekuba embwa ekyo nabagamba kyonna kyagenda okutukola senga asayininga etteeka eryo UN Security Council yekuba kasatu activating human rights wekalakasa kusituka bamulage fire kuolede bamuwoninze ne bamugamba tokigeza bana abantu bali serious nkugambye awo waliwo America waliwo Bungereza waliwo France kakati waliwo ne Germany gwali mu kwesimbako just watch the space otegere kintu ekyo then Russia weeryawo ne China ne bagenda tunozi kwabo baze kubeera nga ba observer batuna bagamba ekigenda okubya Museveni kirimu eggumba ddala mukakasa abantu bali ku side eri aba Democrats ntiye okay mukube bagenda okola nga Ukraine wekikola lwakuba Ukraine eno abantu bali ku side ya Zelensky naye police ya Russia ate ekola bulala ya Soviet Union yote liige ebyo muno simanya abantu bali ku side genda wali nkukube wonkuba ng'ogendayo yo weegamba osooka kugikuba nga Afghanistan we yakola okusula Soviet Union yagwira Afghanistan balwanagana olutalo ne lulemera mu Afghanistan era Soviet Union okugwa kwayo kwatandikira mu Afghanistan kakati okugwa kwa Russia Ukraine ero kuba Russia wetamukuba agenda muzaayo mu Soviet agenda mufukamiza okitegere ekintu ekyo bwekito wekiri kati ne Museveni wano okuva mu Commonwealth ne American Foreign Policy ayinoka kasanti akuba Democrats Russia egenda tunula butunuzi bweti naye senga kibadde eringa wekiri mu West Africa nti abantu babadde abalina babadde bayisa mu jenje ekalu bano ba communist okitegere ekintu ekyo kati tugenda kulumba Museveni nga tulira protection ya UN then number 2 Germany mwandi jesonyiye olutalo lwaffe America eri emabega ga Kyagulanyi America eri emabega ga People Power Movement America eri emabega g'okusuula Museveni si Germany temusiriwaza bannansi lwaki America mwayingira BRICS ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 yet American Foreign Policy egamba direct intervention into domestic policy kasitanga babeera balina third factor ukitegere ekintu ekyo kiki ekigenda omukubya ono Golodi ono gwali mu kubalaga kati asindika sigino mbana abazungu bagala tukubalwa Golodi waffe mukulu oyo Golodi si uwo wabana Uganda ate Golodi waffe amaze okubbako trillioni emu era mu makinge bino ebintu bino ne wendi basiriiwo okitegera ne wendi basiriiwo nga kubawe nabeera Minister of Foreign Affairs ngenda basesemya trillioni eno Wagagai ne China bagenda kutubulya trillioni yaffe gye bagitadde this gold is worth 13 trillion US dollars 13 Golodi ono alibusiya mu katundu kamu nakugamba Uganda eyo eyina Golodi asobola okujja trillioni zinkaaga eza dola mu saturation
trillion nkaga naye tuli baavu tukuuta toyi tetulina luguudo lulungi tuli third world ensi ezimu kuzikyasinziza gold deposit si reserve enjawulo eri wakati wa reserve ne gold deposit ye source kyekiyombe reserve ogula buguzi n'oleeta n'ositowalinga ffe tulina birombe currency yaffe nafu kudiruki ebyo tulina okwerwanako currency yaffe erina okubeera ku currency ezimu ezikyasinza okuzitowa mu nsi kuba tulina gold mungi okitegera ekintu ekyo we tuba nga tusobola okujja trillion eziwera enkaga mu saturation mu gold mokka nga tukutte ku mafuta n'ebirala okitegera lwaki currency yaffe nafu lwaki tuli baavu nabagamba mu myaka 5 Uganda eyo mu Africa ezo South Africa ne Nigeria zina kuba nga tezina kye zitugamba ezo naye tulina abantu abasiru abatuusa abo okitegera ekintu ekyo kati gold oyo yagenda okukubya then number 2 ng'ennaku z'omwezi 15 mwayingira naamu era Bungereza ayita His Excellency Kyagulanyi ku kitebe kyabwe ekittante ne bavaayo ne bagenda e Bungereza mu House of Lords oba House of Commons nga Lord Bellingham yakulembedde okusuula kakati Germany ojagazaaki lwaki togoba Abangereza n'Abamerika lwaki tobagoba kati bali kubina enkwene enkola wakikere gwayikiriza gwakoleggwako kati balaba Germany ye munafu naye gwe mwerijjamu temumumanyi temumumanyi so bana Uganda we are running behind Germany fete tuwagira ngako dictator nze nabagamba fo okufugibwa mu 7 tuddeyo mu colonialism ba colonialist batufuge kuba tujja balwanyisa abo nga kyangu nnyo tugenda kwesa ziviera convention zani mu rightful way tujja bagoba naye ono black colonialist ono tetugenda kuyimirira naye paka kulast kati ajamala abasiri wazambu yetondedde Uganda ne Buganda kudiruki oyo omuntu so yetonda oyo okwetonda asooka tuwa ntebe nga tumujjeeko temubikkirize temubitambuza na bitambuza obi diversion so abantu babiri bagenda okukuba mu 7 Bungereza ne America ne yesibye ku Germany okyegere ekintu ekyo France egenda kale France egenda kuyambako nga NATO ejja kuyambako nga NATO ne kakati gwe mu 7 wetaaga NATO bazitwalira Libya bali Libya nesigwe mu just muli biyenje buyenje you are just cockroaches bakwata bukwasi dumu nga bakafuira